Omutu gwa 101 akategeze musanvu Mama FM dobozi lyogwanidde okubanga oliriza radio ebaya bakyala muzzukulu wa Mutasingo muzirambwe mulindwa Pulahani Munagomeza kubuuzaako nti wasiibye otya nno kansubire nti wasiibye bulungi. Lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi zino ziri 26 omwezi tuli mu Gwamunaana omuganda aguyita omwezi ogwamuwakanya mwaka 2025 abafunye ebirungi tubazayoza abafunye ebizibu ebitali bimu omuli okufiirwa abantu bammwe omuli okulwaza abantu bammwe tunyolebwa mu nammwe nsaasirako mwenna abenji omugenzi Haji Lugolobyawo mu Kikaaya gwe tuva okuziika erunolya tubasaasideko nnyo ab'eŋŋanda ab'emikwano n'abasiraamu ab'omuzikiti gwa Masjid Kudus Kikaaya olw'okufiirwa chairman waffe gwe tuva okuziika erunolya. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda abeere ng'akulamuza kisa amusonyiwe ebyo musobyeko ensonga zisobola okubeera nga zitambulira ddala bulungi. Tubakulisaayo mwenna abava okubeera nga mumwerekerako bwe bityo bwe bitambula mpola mpola. Kwaniriza mu puroguramu Oluganda Makula ebirabulirwa Monday n'olwokubiri ssaawa zibeera 3 okutuukira ddala ku ssaawa zibeera 5 ez'enkya. Tubeera tuna ebintu bingi bikwatagana ku lulimi Oluganda si baamu nzekka baamu ne munnange agenda kubeera nga babuuzaako ati tubeere nga tutandika. Mu mbeera eno yennyini nange wano wensinziira okubaaniriza olunaku olwaleero, lunaku lwa walumbe, lunaku lwakubiri, nnaku z'omwezi 26. Mukuliko eyo yonna gye mutambulidde, abakyali mu makubo nga mudda waka, mbaagaliza olugendo olulungi. Nammwe abali mu kutambulako nga mugenda ba safaari nga mutuwuliriza mu kusinziira mu mmotoka zammwe, nammwe abali mu mayumba gammwe nga muteeseeko 117 Mama Fama, nammwe mbaagaliza okuwuliriza okulungi. Nze Yozefu Sebagala Kaaso Kampanga era nga bulijjo mbaanirizaako olunaku olwaleero. Yo getambula naye mu nteekateeka yaffe ya puroguramu Oluganda Makula. Naawe ali eyo tujja kubeera nga tukukyazaako abamasomero tutubaagala nnyo kubeera nga tubakyazaako abalina abaana abakola olulimi Oluganda, abasomesa abasomesa olulimi Oluganda ne bannalulimi tujja kubeera nga tubakyazaako ensonga zisobola okubeera nga zitambulira ddala bulungi. Tusooka mu kanyomero kaffe akayitibwa Manya Nnyaffe Buganda. Ku ddakiika zino 17 ezakayita ku ssaawa 3 ez'ekiro eky'olunaku olwaleero tuli mu kanyomero kaffe akayitibwa Manya Nnyaffe Buganda. Abwiza omulungi tuzze tutunuulira bassekabaka ba Buganda era olunaku olwajjo twatunuulidde kabaka wa 30. Ssekabaka ani? Ssekabaka Muteesa asooka olubereberye. Ono twamogeddeko ebyafaayo bye bingi. Kabaka ono Muteesa yazaala omulangira ayitibwa Mwanga, yafuuka kabaka wa Buganda era nga ye kabaka wa Buganda owa 3 mu omu, kabaka ayitibwa Mwanga. Wabula kabaka Muteesa muganda w'omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga, twamwogerako ko mu baana ba kabaka Ssuuna ow'e Wamala, era batunuulira obwakabaka bwa Buganda ne Kibuli. Abantu abo ba Luganda. Kabaka Muteesa muganda w'omulangira bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga, ndowooza baamugalamizaawo Kawempe Mbogaawo bwana Nuhu Mbogo waali. Kati Kibuli akasozi ako kamu ku busozi obw'ebyafaayo naddala mu lulyo olwo olulangira naddala ku ddiini y'Obuyisiraamu olusosoolo Kibuli. Kati abo ba Luganda ababiri Mwanga n'omulangira bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga.
kakati tugenda olayo kutunda kabaka wa Buganda owaasatu mu omu ye kabaka Mwanga. Ono ebyafaayo bye bigazi naye nga basinga obungi bamutunuuliranga kabaka wa Buganda eyali omukambwe ennyo, naye ate jjukira twakugamba nti kabaka eyali omukambwe Kagulu Tebuchwereke naye kabaka wa Buganda owa 20 naye yali mukambwe. Kati Mwanga ekikolwa kye yakola ekyokutta abaamujeemera be tuyita abajulizi ennaku zino kye kyamufuula okuba omukambwe n'ebyafaayo okumuwandiikako ennyo. Jjukira nti abazungu baali bamaze okubeera nga batonnya butaka kubanga abazungu batuuka ku mulembe gwa kabaka Muteesa okwokubiri, era bakabaka ba Buganda abo okuviira ddala ku Muteesa baafuna okusomooza okw'amaanyi ng'abazungu bamaze okujja wano nga bamaze okubeera nga batufuddubalako. Kabaka ono Mwanga y'omu ku bakabaka ba Buganda abaatuula ku Namulondo emirundi ebiri. Ekyo nakyafaayo yakikola nga bwe tunaalaba. Kabaka Mwanga azaalibwa Namasole ayitibwa Abisaagi Baagalayaze. Ono twagambye kabaka wa Buganda owaasatu mu omu yalamula obwakabaka wakati w'omwaka 1886 n'omwaka 1884 omulundi gwe ogwasooka, era yatuula ku Namulondo emirundi ebiri nga bwe nkugambye, era ono yali ku Namulondo oba yalinnya ku Namulondo omulundi ogwasooka nga myaka 17 gyokka Mwanga. Kabaka ono bakabaka ba Buganda baawasanga abakyala bangi, era ono yafuna abakyala wabanda 17 beddu, n'azaala abaana abaawerako nga bwe tunaalaba mu maaso awo. Ono yakuba ekibuga kye ku kasozi akayitibwa Mmengo. Olubiri olwo lwe tulaba kibuga kya kabaka Mwanga owookubiri ye yazimba olubiri lw'Emmengo, era kati olubiri olukulu mu bwakabaka bwa Buganda oluyitibwa Mmengo lwakubibwa oba ekibuga ekyo kyakubibwa kabaka Mwanga owookubiri. Abwetunuulira ku baana abaana be bye yazaala, katusooke ku byafaayo bye wano ebirala ebimwogerwako. Yafiira mu bitundu, yafa mwaka ndowooza gwali 1903 kabaka Mwanga bwakisa omukono 1903, wabula teyafiira wano, yafiira mu bizinga, yafiira Sicilies mu 1903 n'amala emyaka 7 nga tebannamukomyawo. N'akomezebwa oluvannyuma lw'emyaka 7 mu mwaka ogw'1910 n'aterekebwa mu masiro ga kitaawe oba mu masiro ag'e Kasubi Nabulagala, ye kabaka wa Buganda owookubiri eyaddamu okugalamizibwa mu masiro ago ag'e Kasubi Nabulagala. Era ono yaddamu kabaka ono Mwanga owookubiri yafuna okusomooza kungi n'abasajja abazungu abo n'abakulembeze ab'enjawulo n'enzikiriza ezaali zitondeddwawo okuba ey'Abakristaayo, Abasiraamu n'Abakatuliki, ne munda mwennyini mu bwakabaka nga mulimu baatakyabo nga tebakyaziyunga, enjogereyo bwe yandibadde, era ekikyamuleetera okubeera nga kyayanguyira abazungu bano okusobola okubeera nga ate mwana wattu bamulwanyisa ne bamuwangula. Era ono yalangirira olutalo ku bafuzi b'amatwale n'agamba ajja balwanyisa okulaba nga baamuka obwakabaka.
era mu mwaka ogw'1899 bamuwaŋŋangusa ne bamutwala mu bizinga ebya Sicilies, era mu 1886 okutuuka mu 1887 Mwanga alagira okutta abajulizi abaawera 23 abakristaayo kw'ossa n'abakatuliki 22. Kyava ku ki? Bano abattibwa abasinga baali baana. Abajulizi